Tukomewo kombadde muludde myaka nageyo ne kamera kati wano egali amakaga ko Saise kati oteka chidala nakula nakula sikulanga nawe kati gwenga wakula sente ziliwa yango mbuze gendi uli mtyana je wale alusoto mteka oboto jaduli yako kusale gendi uli mtyana ila kale je bali mpozi mwe bane muli mutya muli eno obulamu mukuze simanyi ono uwo ye bebe ate no noli uwo oli ye namba emu ali namba mwani nawe mgali oli namba 2 ono namba 3 ono namba 4 namba 5 ali mwani Tanda wakujja bana imwe bale mimi tukomewo setunadda ne tusobola okukomawo bwemba mu mwagala banange abaliko wano gendo ebirikasa wano tetugenda batwala wano wetwazanyiranga eno nyumba eyo gimulaba yali main house yaffe eno nga nayo nyumba yaffe eri nayo nga nyumba yaffe twalina nyumba 3 eno nga main house eri namba 2 eri namba 3 kati nga nze kiweewa nga yiga Conrad Peter nga Conrad ye kiyimba nga tata waffe yezaamu nnyo kakati si kyekyo kakati Conrad naakula ye naakula naaba nga ye mukulu ne bamujja mu main house namugamba sebo kati okuze va mu main house ne bamujja mu main house ne bamutwala mu nyumba ye ne bamugabira eyiye eri gye bamuwa siyo gye bamuwa Nahia ne Nalumansi Jacqueline nabo baali baganda bafe nga ku makya balina okera ne batufumbira caayi kyekino ekiyungu kya bafumbirangawa mwe you don't know say tweyagaliranga kuno nga tweyagala nga tona kyotugamba nga oyinza otusanga kuno n'olowooza twazaalibwa kuno naye nga ekyo kyonna kyali kitiibwa bane abantu b'oku Kayunga kozi wano nawo bayitawo Bugiri kwano Kamuli abantu b'oku Kayunga Kamuli waliwo badde bambuuza comment section nti nabo mu Kamuli awo muli luddawa tuli mu Kamuli wano Kamuli bana imwe bali nnyo mwe bali ddala kutulaga mukwano ekyamazima you guys fete tulina kye tuyinza bbawa nnyo kyamaanyi naye okujjako omukwano mwe bali nnyo mwe bali ddala era wano kozi agambye ani mukulu ani namba 2 namba 2 jangu namba 2 olaba banno ogenda kubawa banno ogenda bagabira banno bagabira bulungi muli bameka muli 3 tolaba omutwalo guno 5 za maama 10 lulwo
Etaano za maama. Muba musigaddewo bameka. Basatu. Kati 15. Kwata. Bakwasa kuli omukono. Kati 15. Kale. 15 ngozigabanya mu basatu. Buli omu afuna mmeka. Buli omu afuna 10,000. 15 ngozigabanya basatu buli omu afuna 10,000. Kati balance wange mungu. Balance wange mungu. Kale nzibalekedde zonna kale. Kale mukwano. Mbere bulungi. Kale. Kale mbere bulungi. Kale bambi. Birabira. Naye kyasinganga okunnyumira nze. Ekyasinganga okunnyumira. Nga tutambula wali okuva ku lubiri okujja eno mu Kinyarwanda okuzannya movie. Naye ng'ekinnyumira nga tuyinza okuba nga tutambula ne tutuukanga wano. Jjukira muba mu bibinja. Tutuukanga wano. Ogenda okuwulira eno mu kibira waliyo akakola. Kati ng'ompulirira emisinde wano. Oba babanga bamanyi kiki. Mugenda otunula emabega ng'ebadde embwa. Ne bwe bakyalimu ab'ekibuga mwana mulina engeri gye mutyamu ekyalo. Kakati olaba. Kati naye nga oyinza owulirira emisinde ogenda okulya ng'oli mumukwatira eri. Komawo yangu kiki. That was a movie industry, but we thankful nti tukyasobola okuba nga tukomawo ne tuba nga tusobola okulaba ku bantu bakutukirwa. Oli bulungi. Omanyi? Nza. Sikumanyi linya naye nakulaba. Wandaba wa soko mbuulire wandaba wa. Kulabako wano wali ku kalina emuva. Ku kalina? Wandabako kalina awo. Kalina wabeerangawo baani awo kalina? Kalina oba mbali abazannya firimu. Nezaamu nnyo. Obinyumiro bina Uganda? Waliwo n'emyaka emeka ebiseera ebyo wetwabeererangawo awo? Kuba kati wuuno oli musajja mukulu umeze bino si birevu bino. Waliwo n'emyaka nga 17 awo. Kati olina emeka? Olina 2. Olina 2? Olina omwana? Lwaki toza? Olina mukazi? Kiki kyekiganyo? Kyalinamu obulamu. Okyasoma? Kitundu kikino abantu soko bagambe tu kikino. Wano? Wano Kamuli. Wano Kamuli. Naye wosukako sayidi wali. Oboza ate Bugiri. Bugiri? Ate erudde eriwo eyongerayo keri oboze mu Kinyarwanda. Mu Kinyarwanda. Kati mu Kinyarwanda gyendaga. Mu Kinyarwanda gyendaga. Obogera mu Kinyarwanda olina okuyitamu bwoti. Firimu kye aromatic entertainment bagamba abantu. Firimu ki gye twazanya n'ekunyumira eya aromatic. Firimu nga nyingi. Firimu nyingi. Nyingi. Kale mpayo kapati nga watula ku TV World n'okalaba n'ogala ne banezi nembwa za aromatic zizannya. Waliwo ka firimu oyo director wamu. Nesimanyi lwaki mumuwa paati zimwe ezo. Paati ki? Ate logera ebuuza lwaki gwe muweeyo paati ye kayabeera mu bikazi yeke. Oyo ye gwe neewuunya. Gwe weewuunya. Era ye mwagala nnyo wabeera mumanya. Wuuyo mugambe. Ebikazi bijja kubaamu kasita omulaba. Omanyi lwaki toyina girlfriend? Oba oyina ka girlfriend just mubalika. Eyo birala. Tata taliiko. Mama. Obutonotono eyo. Tata taliiko ne mama ku TV. Tetebaliiko. Webityo. Owagira timu? Nze ni musajja mwazi wa Chelsea. Wagira Chelsea? Lwaki wagira Chelsea? Ekikwagira Chelsea? Nange nalabira awo nga yansikiriza ennyo. Sagenda nnyo mu Arsenal. Abazanyi ba Aromatic Entertainment we babeerera kuno ku kyalo. Nga bw'ogambye nti ojja watulabanga ku kalina awo. Kiki ekyasinga okunyumira ku
kubazannyo abo ababeeranga awo ku kalina. Kyasinze kunyumira. Balinga abasajja bakakkamu tebalina nnyo buzibu n'environment. Nga bakakkamu. Kubanga ne bwe basanga ku bbo abakulindanga. N'osookoose n'amazzi. Nabo ne batwala amazzi. Tebalinanga nnyo buzibu ekifaya. Nga bakakkamu. Nga olaba kale bo babeera ku TV naye nga gwe omunnakyalo bw'oba ose n'amazzi gwe bo tebalina buzibu tebeera nga basita we babeera. Tebalina buzibu. Nga bakakkamu. Nga bakulinda n'ose n'amazzi go nabo ne balyoka bateekawo. Tebalina ttabu yonna. Era tusanyusa okubala yemba mukomyewo. Tukomewo? Mukomewo kwambadde muludde emyaka giizi. Mugambe mukama wange. Sewo tusaba. Oba okomawo mukomewo tubadde tuludde n'obbala wako. Ebbanga libadde ddene. Amiin. Tugenda ko. Tweyanza nnyo bulala. Amiin. Tweyanza. Nepo. Singa kuwakana. Totuwulidde mannya. Amaanyi agange nze Mutabazi Timothy. Kale omutuuze w'oku Kinyarwanda. Era nga wano mbaawo nnyo. Kale papa. Era tomanya mulinza okudda nga oba Chairman buwangu. Nga gwe Chairman? Weesimbyewo? Ngenda kwesimbawo wekaddirawo. Kale papa. Beera sitede. Olaba? Embeera eyo gye tuyitamu mu bantu. Omanyi buli ogenda nga mbantu n'oteeyisa bubi nga weeyisa bulungi bodda bakwaniriza. Kati laba welcome abantu gye batuwa nga tukomyewo ku Kinyarwanda etwakoliranga mu weeyise bulungi mbantu. Omwami yakugambye sigenda kumuddira mu bigambo bye naye akugambye nti bano abasajja abalomati bajjanga kuno bwe bajjanga nga bakuleka n'osena amazzi n'omala okusena amazzi nga batudde wali n'ebidomola byabwe ne bakuleka n'omaliza nabo ne balyoka basena naye gwe n'ogenda oli ku kyalo mupya olw'okuba gwe omanyi oli wakabi simanyi okozeemu kanyama n'okuba ab'oku kyalo batwaniriza mukama wange batwaniriza tukomewo kirowoozeeko taata mukomewo kirowoozeeko katugende mu Kinyarwanda nona wakyuka boy yumba bunaye mwansabye ne mungamba nkomewo kweno mu Kinyarwanda mwansabye ne mungamba nkomewo eno ko mu Kinyarwanda mbalageko Kinyarwanda abalazizo abantu beno balimi bannanansi nzo olabe emisiri nti ne bwe luba lusuku wakiri era ateekamu ennaanansi ne bwe luba lusuku kiri kyonna kyererezi naanansi balamusiza maama katutambule tugende mu Bugiri twongere okubalaga abantu bange n'ekyalo kyali gafuuka maka kyali kyafuuka kyalo kyaffe nga tweyagalira kuno nga tweyagalira kuno ya kijijukidde wano twakolerawo firimu kijijukira linnya wano muka junction gwe omuzikiti temwaguleko awo egwaliwo guno omuzikiti egwaliwo Muyindi bwoba wetegereza bulungi Muyindi wetegereza bulungi kazikiti kano ne mama we yafa bamuziika awo yoli omwana ali esalaama nejjajja no gyonna omuzikiti temwaguleko awo guno omuzikiti temwaguleko awo
Ali. basanga obugatto mpunta wange mpunta wange siddeeri mama tuwekako kati okubulizeeko Mukibi, Kyeyamaani, sembera Lubowa, Magi, Korini, Nalongo, nalongo Onabo. bono bamanyi Nakubadde abamu konuladi abamu nali sibamanyi muzungu natomanyi manya luzungu abamu muzungu ye mumanyi muyindi 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 bonna mbamanyi bono bamanyi nakubadde abamu amanya gambuzabuzana mbamanyi banange tweyanziza twagala mwebale kutukuuma ebbanga lye twabeera kuno twabakuuma mutusuulira budde kujja tulaba maama kati nzize bannange okuleka bamu abajjako eno nzize oba simanyi be baani Aisha baani abajjako eno bajja ne baleetera abaana baffe ebyambalo wano bannange mukama nga mulungi beebale bakazi balungi bajja ne bajjukira bannange ne gundi yaani ono yatera nnyo okujja eno mulungi Aisha ono atera okujja yaani ayajja wano emirundi oba emeka eyaziko ne ku mbaga wali eyali omusirikale tomboy yatulambula nnyo tomboy abalambula nnyo nemu abasigadde mama nange n'omulangira atulambula omulangira sirina kye mwogerako tavaawo wali tavaawo omulangira nakibingi ajja n'ababuuza bannange tweyanziza beebale naye n'abalala bajja kujja nga nange bwe neesitudde nengaakazi gye mbabuuzeeko n'abalala bajja kujja bababuuzeeko bakisaaliita yebali bonna mama noolina memory bonna obajjukira olina memory bonna obajjukira ne Aisha ndoza wetwabeerera kuno yali muto emyaka 7 mama Aisha atuuka kuba yali muto Aisha jangu Aisha tokojje abamanyi atumanyi naye akayali janguwa Assalamu alaikum warahmatullahi wasibi tewasibi daki tewasibi ate tasobola naye bwe twabeerera kuno ndooza wali muto wali muto naye nga wali jangu togenda wali muto naye ng'otegeera gwejjukira ani nawe wejjukira kye kyasinga okukusanyusa ku bantu ba romatiki ebbanga lye twabeerako ate ku kyalo bo ng'abantu ng'ogyeko emizannyo bo ng'abantu omanyi omuntu abeera ku kitundu n'agamba bannange abo temubazza balina mwazze kuno n'emirimu tetwagala kukola twagala kubeera ku mmwe mwekka mwagala kubeera ku ffeffe nga mulaba ffe mmwe mwekka bayiseewa leero bazannyidde wani nga mujja Conrad bwe yeegoba ne Sulayiti mulimira yo obadde okyamujjukira owakavi mwono owakavi mutwe bwe yeegoba ne mujjuka awo bwe bafiirwa ne bakaaba nga naffe tukaaba naffe mukaaba naffe tubakaabirako ng'ate firimu kati mwe mukaaba nga bakaaba maziga gennyini ffe tukaabe musaayi nammwe nga mumanyi byaddala bibanga ebyaddala bikuleeta naawe ennaku n'okaaba bambi kati kitegeeza bwe baakaabanga naffe tubayambako ng'amaziga gakulukuta nga gajja ddala nga lwe baayuza gundi ani kyemaani gwe baayuza wali esaati gwe bafuba ebikonde ate ne bamutwala mu ddwaliro ffe tusigala tuli bulungi olowooza bajjafe itingaawo okumutwala ng'alebaleba mugaba naye omuntu w'abandi taffe ebyaddala afiire kuno ku kyalo kyaffe banaagamba batya bano bwatuula mu ttaka banaagamba batya bandigambye bannange eyo tetuddayo
Mwandikomye wewe. Twalikomye n'egirimuza. Ate olinga afiiridde kuno okwaffe. Ate mwe mumuse. Si mwe mumuse. Era kyenkana kubanga bamukuba mwe temumutaasa. Ati firimu tetutaasa. Ate mwe mutaasa muti. Lwaki tetumutaasa nga tulaba battamu? Ate nga bali mu kuzannya firimu. Bali ku byattaka sinyettaka. Baali bazannya byattaka ne beekubira nno ddala okwekuba kwennyini. Kati weekanga gwe tewaliimu. Yeebuzaabuza. Gwe tewaliimu. Nalimu naye. Naye nga mama tweyanziza. Tweyanza n'okutwaniriza muno. Yamiwo. Kakuba otudde mu ttaka. Tofaayo. Kale mama kanzikirireko ne wano wansi. Kale mama. Kadde. Kadda nsanyudde nti bali bakaabanga naye n'akaaba. Nti bwe ntambudde ne nkomawo wekitiibwa ndowooza mutulabye nti bwe tujja ku kyalo kati wano wendaga ngenda Balaga mu Nawolovu omwo mwalimu Kisaaliita ndowooza mumujjukira. Kisaaliita yali azannya n'omuwala baali bamuyita Shakira nga ye mukazi we. Bayina abalongo naye abalongo abo nga babakaayanira. Kati Kisaaliita wano waliwo amaka bagamenyawo ndowooza nabo bakuba amataffaali. Waliwo amaka wano waliwo akayumba kali katontono we baali babeeranga wano. So nga be baliraanwa baffe be baliraanwa ba Kiyimba ne Kiweewa. Kati Kiyimba ne Kiweewa ffe amaka gaffe gaagano wano. Era ngenda Balaga we twasinziiranga. Then mwansabye mbalage ennyumba y'Akabugo. Mwansabye balage ennyumba y'Akabugo kati wano ge gali amaka gaffe. We tulaga ge gali amaka gaffe amatiribona. Nga natandise okubuulira gye yava toyiza na kwekwata mu byenda. Kirungi muno mama. Alright, wano nkyatambula ngenda mu Kinyarwanda. Njagadde Balagako wano. Omanyi zino muvi z'ekyalo twabanga tuli mu kuzikola. Zaatunyumiranga. Wano ettaka lino lyolaba lyonna wabeeranga weera bitooke nga bw'obiraba, mwanyi, miyembe. Maam, nga yeffe kale maam kusanga abagenyi abatazunza mbiki Wana lulina balaba. Noli mzee yazanya akazanyo oli Saalongo. Nze Kasagga. Ate ngamba yi kale dawe bona tulabanga kuli bulijjo tumulaba akazanyo. Akali bawuye Saalongo. Naye nga gye tuli eyo tebamanyi nti amaanyi gonna gasimukeeno twagajje nno. Kituufu. Kakati abatulaba waliwo firimu gye twazanya bagiyita Mukisa. Firimu eyo Fiona Fish yali abeera mu maka muno nga muganda we yessula Mulimira oli owakavi mutu ntegedde oyo muzeeyi naye namulaba owakavi mutu nga ye yabeera wali Saidi nga baluganda ng'omu abeera eno omulala abeera eri. Kaakati ne wabalukawo olutalo. Fiona Fish n'akwata omuggo nti agenda akuba essula. Aba atuuka waliwo ati ng'asala oluguudo. Sula n'ajjayo ejjambiya. Fiona
Fiona yasala oluguudo olwo okuddamu okuyingira wayyo. Fiona yasala oluguudo okuyingira wano. So bantu mmwe ekiti kino gwe twabeeranga nga tuli oba tulya mmere oba tunywa caayi twatuulanga wano nga kyekituwa akawewo akalungi. Boko emejja wano. So kati wano wo waali wafuuka waka era kuno ku kyalo waka. Waka lwali buziwera waka. Tata kale sasa kusana. Mwebali mpozi mwe kaka nakatebe kale abantu mwebali mpozi mweno bane mwebali kumakyalo mwebali mpola eradde bulungi ngola bino obulwadde kati kusabire owone munnaye mpola kale jebaleko tuli omwo tutambula mu kubuuza ku bantu netwalimu luli emabegero twendowooza obajjukira we twaberera kuno ku kiseere mwatuganyiranga ku buntu bwaffe tebukyalabika nga tugira netubulabako kyabalaba bulungi kati kwe tuli ku TV okwo mpola akuba ez'ekyalo just twazikendeezaamuko kaneiba gye kali ne ku makula waliyo ka customer care season 3 tubeera okwo mpola kale bale namwe mwebale kutusenza kubanga abantu enamba ng'eyajjanga bantu 10+ tisenzezeka ku kyalo naye mwe mwatwanirizanga mwatwaniriza toyanza tata mbabuuzizaako mbadde nze babuuzaako n'okubalaga abantu abo nti bano be baatukuza twatandikira eno. Yes, amina tata, amina tata. Kale mbere bulungi kanzire yate ye ize silipa zaganye mbigere otambuze ku kigere yantambuze ku kigere bazo basanga mama ye ngondi kutumulga owa zinemerede wakasana omutega nsoe Kali nyao. Pola. Gade mama. Kale. Jendi muli mtya je wali mwangu ndatabi ane era nchali naye kyazanya naye yemula kunigwa yemula kunigwa ko bize yazanye azanya kwa bwana kwa ugaira wakala babiri era wakala babiri akati umugoli namtai naronga aberende kali tawari 10 auza kati siro ziko maka siro tabuka zikumara mzee kasaka akunyuyo Kesho. yo mzee kasaka Yatabi yatanyanga ngabuchara mukuru yatanyanga singa yes
Teyanza tata. Kale zakabikiriwa. Uje kubatuze. Eso. Kale sio. Abataka mjema ni wasema. Kale sio.